oluvannyuma lw'okugobwa ku ttaka. RDC wa abantu abasoba mu 200 mu disitulikiti y'Egomba be bali mu kusoberwa oluvannyuma lw'okugobwa ku ttaka. RDC wa disitulikiti eno y'Egomba Katende Ronald agumizza abatuuze abawangalira mu luka gw'Emaddu mu disitulikiti eno abasoba mu 200 abaali bagobwa ku ttaka nti ensonga zaabwe pulezidenti azikolako era n'alabula okutwalira amateeka mu ngalo. Olugamba ffe tulina okulembera ku nsonga abantu abaatawanyizibwa bakole ki batereere kyekyo ekyo kugenda kiripootingako. Mu lukiiko olutudde obukubirire nga lwetabiddwamu ab'ebyokwerinda mu kitundu kino nga bakulembeddwamu RDC yennyini DPC Sebuyongo Jeff. RDC bano abategezezza nti Pulezidenti Museveni yamusindise okuzuula ewaavu obuzibu. Mukyala kikyokyo gwe baakwasa ensonga tayinza kubayiza nga tabimaliriza. So mbeegayiridde nga munnammwe mukuuma emirembe. Ono agamba pulezidenti azenga afuna okwemulugunya ku ttaka lino era n'akinoganya nti ensonga zino pulezidenti azikutte kannabwala n'abasaba okwewala okutwalira amateeka mu ngalo. Ensonga ya wano pulezidenti gy'agoberera ekwata kw'abo abantu abakosibwa wano bokka. DPC w'ekitundu kino Sebuyongo Jeff nga yakiikiridde Ssaabaduumizi wa poliisi Abbas Byakagaba asabye abatuuze okuba bakakkamu bakuuma emirembe mu kitundu kino n'anokolayo okumu ku kwemulugunya ku buzzi bw'emisango mu kitundu kino eky'Egomba. Sitwagala bumenyi bw'amateeka wano. Sitwagala bumenyi bwaki? Bw'amateeka. Mukoma okukuba abantu bwe kibanga kibadde kikola ki? Ky'okwonoona emiti gy'abantu. Ne bw'obanga kibadde kinaatera okujja mu bwongo obwo kijjeemu. RDC asuubiza okuwa abatuuze bano obukuumi ku ttaka lino kyokka nabo ne basaba pulezidenti okuyingira obutereevu mu nsonga zaabwe. Bakambi nga bakabajanye kirana nyomushana n'emihoro baja kuntema mbwene hati no mukitundu barumumba irende nibatkoratamu abafamire ya Gomba. Bana baitu Igomba yona etwekireteraniraho abantu bakababingo muri mahiro 22. Twana turiyabagwaho ntugenda ntubonabona nturara omwisho hata abana baitu abakubeni batutambira nibo bakwetwa family aba family Gomba. Wenjogerera n'akawunga ke tubadde tusigazizaawo ndoza nako kaweddemu kubanga emabegaawo twasindikayo pikipiki egende tuleetera obuwunga tiimu Gomba ate pikipiki bagamba bazikwata naye kyembadde nsaba nti tugezeeko nnyo President Museveni mukama waffe chairman waffe w'NRM President waffe wa Uganda tuyambe abantu bano basobole okuva mu busiisira badde mu mataka gaabwe. Ettaka lya Nsowe Forest Reserve ekisangibwa e Kalusina mu Gombola y'Ekigezi mu Gomba District lyerikayanirwa newankubadde nga pulezidenti yalagira dda ettaka lino okuddizibwa abatuuze. Ebimu ku byalo ebyakosebwa mwe muli Kalusina LC1, Kyagabe LC1, Kabaale, Kamugole, Bujunjuzi, Nyakaseeta, Kigumba, Kalyamawulolu, Kibala LC1 era ng'abamu mu basentebe ebimu ku byalo bino basabye pulezidenti okuvaayo anoonyereze ku nsonga eno. Mu maziga agabadde gayunguka abamu ku batuuze bano basabye pulezidenti okubakwatirwa ekisa abeeko engeri gy'abayambamu. Ettaka lino okuli okusika omuguwa liri wakati w'ekitongole kya National Forest Authority ekivunaanyizibwa kubira mu ggwanga n'abatuuze nga kw'otadde abagagga abasimbako emiti gino. Anetina Kayibaali yakusakidde eggule lino ku lwa KTV Amalindiri.